okutandika ekya ssaawa 6 abakuba fireworks alina fulaga tugenda kukuba bw'oba omanyi nti kati wenna edduuka ly'otaddemu fulaga simanyi ofulaga bagenda kulimba ogitereke naye omanyi nti oteresa ebifu fulaga ya ggwanga ate fulaga erina okubeera respect bw'oba ogitambuza kwonoona eggwanga lyayo egenda kukusasulira ogenda kukusasulira mubwene bungi kati bano abagamba nti mu maaso g'edduuka ogifudde ofiisi ekyo gyana okusanganya ofiisi ewagiguddewo bakutegeezezza okutandika nga 1 January essaawa 6 ez'emisana omuntu yenna gwe bagenda osanga ne bendeweera oba yeewujjiza mu bizinensi yo oba yeewujjiza ku mmotoka yo oba yeewujjiza simanya biki bannange bendera ya Uganda efuuse bendera ya Uganda bendera zo zibadde zitabuse abantu bangi bambi bettanidde bendera baziteeka ku mmotoka ate wali ababiroole bentera okulaba ababiroole binene ebiwanvu bisino twakasimanya ebyo biki amwana agiteeka actually waliwo n'ey'omusenyu gye nalabye omusenyu agutwala oba bagiyita bata delivery agutwala ku delivery naye ng'agusimbyemu fulaga egenda yeewujja bambi ndowooza kati oba n'aba traffic nabo kibatwaliramu kati oteeke fulaga ku mmotoka guba musango gwa naggomola owa traffic akuyimiza n'agamba emipiira kwegiri omusolo kweguli endagaako ku pamiti sebo ako kakyaka akali ku ndabirwamu ako fulaga ya Uganda parkinga waneno gwe kati obaawo babeera bagenda kukuba tiketi yaki simanyi nakumanya n'okusinziira abamu ku bakulembera ghetto structure n'abavubuka ababaddewo basanyukidde nnyo enkola y'okubeera nga okutandika nga 1 January essaawa 6 ez'okumakya bagenda kufattuwa kusaggula ku Mukama Katonda atutaase.